Menstrual cup oli waba akanyonyola ayinza okukanyonyola nagawo kateekayo buteesi kati omwana yetamanyi bakateekayo batya. Ensobi eyinza okubeerawo nga oba okataddeyo bubi omusaayi ogwo gusobola okukulukuta ne guyita ebbali ne gukwata ku mpale oba ne guyitamu mu ngoye okitegedde singa kaba tekatuddeemu bulungi. Kati omwana omuto waba nga tamanyi we bakakozesa nga tebaamulaze okitegedde ebintu ebimu baba beetaaga okulabira ddala ne buno buddole bwe bagaba be bakolerako oli ayinza okuba nga si mumativu ku kaddole ke baakoleddeko. Kati n'ekintu ekirala akantu ako abantu abasinga kati ng'omwana omuto oba omwana w'essomero akantu ako aba agenda kukozesa kamu buli lunaku nga bwakasuula olw'ensonga nti tasobola kamaintaininga nga katukula kuba oba olina okukwoza then noddamu nuka. It is reusable. It is reusable. Abamu reusing if you can't afford to buy every day. Banyonya ne bagamba nti abaana abato paadi ze tubawa si ze ziri reusable. Okitegedde olw'ensonga nti reusable pad erimu emitendera mingi nnyo omuntu gy'alina okugolola gy'alina okukola manya okugyoza ogyanika ekale ogigolole oddemu ogyambala embulire omwana w'essomero omugana amasomero agaffe gano ag'o wansi n'embeera y'ewaka nga talina paasi kikyabaddako. Kati ebintu bingi nnyo mulimu ensonga nnyingi nnyo eziyinza okuleetera omuntu okugaa nti no obuntu obwo tebugenda yamba bantu baana basomero naye bano abantu abakulu bba bakuzeemu abalina access ku bintu ebisinga bo basobola obukozesa ekyo kyo nnyinza okukkiriza. Naye nga kyekyo ekyokugamba nti embeerera kasobola ogijjaga ekyo kyo nga ggwe olabira ddala nga kisoboka. Nze nga kisoboka kuba olw'ensonga nti omwana w'embeerera ekifo ekyo waba wafunda ate akantu ako kaba kanene olina okukasindikayo ne katuulira ddala munda kati zo muscles ez'owansi ze zikanywerezaayo. Tubaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel. Kiyinza okuga kiri kimu subscribinga, sharinga, commentinga, oba okalabye akanyumye obaako feedback gy'otuwa then ne twongera okunoonyeza ebinyuma. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Kesh Gardens esangibwa wano enakuwadde. Boba abamanyi Sentema Road katono nnyo breaking akonojja wano kafo kalungi nnyo mu abalina emikolo graduations weddings nammwe abaagala okuwummulamu abalambuzi abaagala olaba emipiira gyebweru screens weziri byonna byakulya byakunywa so okuyitawo munnaye n'ofuna ku bintu ebyo n'ofuna services zaabwe ennungi nga naffe tuli mu enjoyinga. Olunaku olwaleero show eno gye tuleese egenda kutambulira ku byabulamu okusinga naddala ku side eri eyo ey'abaagalana n'ensonga ezo nga bwe zitambula. Olwaleero tuli basatu ku set era nga wakati wano nawo Dr. Alan Kateregga ne Mukulu Brian abamu ku bakakensa mu nsonga ezo ezaki eza byobulamu kanjogere bwente ez'obulamu. Mr. Duko Alan buuza ku batulaba. Nsibe mutya bannaffe erinnya nze Joka Ivan Alan aka Dr. Ivan abasinga libamumanyi. Nkolera ku ddwaliro lye bayita Crystal Medical Center liri Lubaga Kabuuso ate era ndi muyizi mu mwaka ogusembayo nsoma diploma mu clinical medicine and community health. Neyanza nnyo mukama wange okubanga onkyaziza olwaleero. Naffe tuyanziza otusuubirayo ku budde okubanga Mukulu Brian buuza ku batulaba. Abalabi bonna aba Brown Skin Events amannya nze Brian Senteza nange ndi mukozi ku Brown Skin Events abasinga temutera kundaba nenze nkwasaganya bya kamera production kati leero yekwasaganyisa wali aliyo abana olunaku olwaleero musawo Dr. Ivan atuletedde enteekateeka nyingi nnyo era twasizeewo tumunoonyeeko olw'ebyo ebisinga tulaba nga bitambula bikwatagana ku nsonga ezo. Naddala ekisookera ddala y'enkola ya musawo badde onaku wagambyeko awo enkola ya
waliwo bwe bayita menstrual cups. Menstrual cups. Then waliwo ne zituyita family planning nga tugenda sinzira nnyo okunnyonnyola ku buweke oba bu morning after oba bu pills bwe bamira bamaze okwegatta. Awo nyine Mr. Brian. Tutandikire ku side yo. Ku bintu bino musawo byaleese. Idea yo nawuliddeko nga bagamba nti nsonga ezo waika gozimanyi bulungi era gwe specialist omu ku bo. Bituufu si bituufu. Kanterezeemu ko siri specialist naye ndi muntu eyakwatibwako eyo ensonga ne tusalawo tuleeta ono omusawo Dr. Alan Ivan ajja atunnyonnyole. Ku social media okwo kunadala TikTok waliwo ensonga ya menstrual cup etambudde nnyo nereeta ne raising issues nnyo mu baana b'amasomero abali concerned ababa ne bagamba nti bwaba introducing bu menstrual cup mu baana b'amasomero effects ki eziri awo. Tuleese omusawo atunnyonnyole nti menstrual cup omwana omuto bw'agikozesa what happens ki ekibaawo kuba there is someone tusinga nnyo ku masomero kubanga waliwo eyavuddeyo waliwo omwana mwerabidde erinnya naye tiktoka ali bwere eyo nnyo yabadde concerned n'agamba nti bw'oleeta menstrual cup mu baana abato tugambe from 18 and below tusuubira nti baba tebanneegatta abasinga baba bakyali mbeerera kati nannyonnyola nti bw'okwata menstrual cup eno n'ogiteekayo omwana omuto n'agikozesa ddala bw'anaatuusa okufumbirwa mu myaka egyo ng'atuusizza anaaba akyalina embeerera. Dokita ekyogerako ki? Kati katono nnyo dokita. Soko awaliwo abatulaba nga tebamanyi menstrual cup kitegeeza. Mbadde njagala osooka obannyonnyola ekintu ekyo kye kitya before nga tetunaba kwogera ku nsonga ezo. Menstrual cup kabanga kakopo kabanga kakebe nga abasinga bamanyi condom like bw'obanga ogisazeemu wakati waliwo akakundi akabeerako kati akakakundi ke kakwata kokwatirako then n'olyoka ogiteekayo like kitwale nga bolaba akapiira okasazeemu wakati then ne bakawa ringi ekaluba batera bukola mu rubber abasinga bamanyi rubber then waliwo gye bayita silicone yes buba bugonda naye akakantu ako abantu abasinga tuyinza okuba nga tetumanyi biki bivaamu kitegeera akamenstrual cup ako kalina ebirungi byako then kabeerako n'ebibi byako kati katandikibwa okukozesa muno mu bbanga ki mu Uganda wano olowooza? Nze okusinziira nga nze nyinza ogaa nti kaluddemu kayinza okuba nga kamazeemu emyaka 10 n'okweyongerayo kuba basooka okukambuuzaako nange myaka ng'ena emabega nga nange sinnakategeera bulungi naye kasita nnakalabako ne mmanya kano kalabika ke baali bategeeza manyi tukozesa bintu bingi nnyo mbodde abakyala bakozesa ebintu bingi nnyo nga bagenze mu nsonga waliwo basobola okukozesa pads abasinga pads tuzimanyiza sanitary pads waliwo gye bayita tampon kaba ka cotton naye nga ko bakateekayo ko ne kanywa omusaayi osegedde tampuni nayo yemu si yemu naye enkola yaayo yefaananyizaamu ne menstrual cup enkola yaayo eringa nga ya pad kuba yo nga yo tampuni ekolebwa mu cotton then ne bugozigozi ng'obwo naye like ko nga ko kanywa bunyi musaayi nga bonaga nti nno bakusaze then n'oteekawo cotton omusaayi ne gugenda omwo kati ko okasonsekayo kaba katono naye buli bwe kagenda nga kanywa omusaayi nga kagejja abasinga mulabyeko kobo bo napkins bwe banyika mu mazzi ne bakajjamu ne bakanjuluza abasinga mu bulabyeko kati ne kali nako kaba katono ne bw'okateekayo genda okajjayo nga kagezze nga kanywedde amazzi aba nga kanywedde ogwo omusaayi ogubaguzze akatampuni obuzibu kabeerako nti bino eki clots eziba zijjiddemu oba ebitole by'omusaayi biba bijjiddemu byo tekasobola binoona bisegedde era byo oba okasikayo bijjirako bitegedde era oba olina okunaabayo bulungi ebyo ebitole biveeyo then padi yeesobola obuholdinga obwo buclots nebubeerako bwo
nayo bawetaaga okunaaba naye ekyenjawulo ekiri ku menstrual cup bw'ogituuzaamu omusaayi n'ebitole byonna biba bigenda omumunda bisegedde oba kyekyenjawulo ekikaliko nti ko kalinga kakopo nga bolaba menstrual cup kalinga kakopo kamuli. Kati disposal yaabo eri etya? Disposal oba olina okukasuula mu oba olina okateeka mu kantu nga tekagenda nnyo okuleetera muntu kwesisiwala. We tuba nga tukadisposinga ekintu kyonna ekirimu omusaayi tukisuula mu incinerator. Waliwo ekyuma bakiyita incinerator abasinga babulabyeko bw'obookya paadi muba olina okukasuula olw'ensonga nti omusaayi ogwo gwesiwaza bangi tosobola kukasuula mu ttooyi kuba ko ngakko tekasobola kudissolvinga mu ttooyi ate era ne bw'okaziika mu ttaka nga bw'omanyi rubber tasobola kutwalibwa ttaka oba tebasobola mutemaatema so kaba kakwokyebwa okitegeera ate era olina okubeera cautious wawo okwokyera kuba n'ogwo omukka oguvaamu nagwo gulina obulabe ku bulamu bw'abantu nga woga nti bagamba toyokya kasasiro omukka oguva mu kasasiro tomanyi kasasiro yalimu ki ogwo omukka gulina obulabe eri amawuggwe g'omuntu oba n'obulamu bw'omuntu. Kati tudde ku eri embeera y'abaana abawala abato okukakozesa kyo kiri kitya? Omuntu omu yambuzaako ko naŋŋamba akakantu ako ndabanga akanene tekasobola kujjayo wansi naye Mukama Katonda we yali atutonda yakola ekifo ekyo nga kyo kigaziwa ekigedde oli wagambira nti n'omutwe gwa bebi gwayiseewo kiba kitegeeza baba basobola okujjawo n'ekikonde whether oli muto oba okuze kuba kyo nga kyo ne babeera ng'omuntu akuze ekifo ekyo kirina okuba nga wano kungulu kisobola okuyingiramu engalo eziwera 3 ekigedde nga bw'oteekawo bw'oti engalo 3 zigendamu kati n'olw'ensonga eyo nze nja kugamba menstrual cup esobola okujjayo n'ekisinziiro gitaddeyo otya ekigedde kati nze kyenyinza okugamba ku ky'abaana abato ensonga esooka abaana abo omuntu gwe bawa okusomesa ebintu ebyo ayinza okuba nga yes ayinza okuba nga abimanyi naye nga engeri gy'obinnyonnyolamu omuntu ayinza obutabitegeeramu ekigedde kati kibanga bonnannyonnyola abaana abato aba primary P7 nobagamba paadi waliwo paadi zino ezirina obupeesa zibakwasa ku mpale newabeerawo paadi gy'oteekako obuteesi ku mpale neekwatirako kati omwana bw'oba tobimulaze aba yeebuuza kikola kitya ate era ne ka menstrual cup oli waaba akannyonnyola ayinza okukannyonnyola nagaawo kateekayo buteesi kati omwana ye tamanyi bakateekayo batya ensobi eyinza okubeerawo nga oba okataddeyo bubi omusaayi ogwo gusobola okukulukuta ne guyita ebbali ne gukwata ku mpale oba ne guyitamu mu ngoye ekigedde singa kaba tekatuddeemu bulungi kati omwana omuto waba nga tamanyi we bakakozesa nga tebamulaze ekigedde ebintu ebimu baba beetaaga okulabira ddala ne buno buddole bwe bagaba bye bakolerako oli ayinza okuba nga si mumativu ku kaddole ke bakoleddeko kebageresezaako nga bagezesezza nga ye alabira ddala talina ngeri gyasobola kukikolamu kati akantu ako omwana omuto nga mbeerera mazima ddala awantu awo waba wafunda nnyo kuba olw'ensonga kuba kukyaliko embeerera era bwagezaako kukasindika n'akakakayo bukasi ayinza ovaako embeerera ye ekyo nnyinza okikkiriza kisobola okubeerawo olw'ensonga nti omuntu ng'alina embeerera mulimu ebintu ebimu byatakola ekyokuteekayo emikono okuteekayo emikono wansi abamu bateekayo engalo abamu bateekayo mikono miramba nti ogwo omukono ogwo gusobola perforatinga eyo embeerera neevaako naye nga teyeegase naye nga oli wagamba embeerera teriko ekitegedde kati ako ka menstrual cup nze nnyinza okugamba omuntu ng'alina embeerera ayinza obutakakozesa ekitegedde olwokwagala osigaza embeerera kati n'ekintu ekirala akantu ako abantu abasinga kati ng'omwana omuto oba omwana w'essomero akantu ako aba agenda kukozesa kamu buli lunaku nga bwakasuula olw'ensonga nti tasobola kukamaintaininga nga katukula kuba oba olina okukwoza then noddamu it is reusable abamu bareusing if you can't afford to buy every day mwezi ennaku olowooza kalinga ku ssente nga mmeka
ebbeeyi yako nyinza okuba nze nga sigimanyi ku market kuba buli omu atunda bbeeyi ye. Kati akantu ako bw'oba okajjayo oba olina okukooza then nokateeka mu mazzi agookya. Kati mu ddwaliro era ne mu ddwaliro lya gavumenti babutunda abo bagaba bugaba. Nze ddwaliro lya gavumenti bweba nga bagambye gavumenti ebugaba gavumenti ebegenda bugaba bugabi naye tesobola bulilayingako as a means kubera baba bajja bagamba yes buli so expensive to purchase kuba boga nti n'omuntu agenda mu nsonga ennaku 4 kiba kitegeeza buli lunaku akozesa kamu kabeerayo kumala essaawa 12 then n'olyoka okajjayo nti kamalamu essaawa 12 nze kalina okumalamu naye bw'okajjayo era bw'oba nga tolina bumala oba olina okukooza oddemu okannyiike mu mazzi agookya okusobola okutta obuwuka. Kati nze nnyinza okugamba omuntu yenna yenna bw'aba nga alina infection n'abeera nga ali ku ddagala ng'ate agenda mu nsonga bw'akateekayo n'akajjayo n'atakooza oba n'atakafumba bulungi kutta buwuka infection eyo esigalamu n'akooza bwoza n'akaanika awo ne kakala then n'akazzaayo obuwuka oba tobusse obukaliko. Otegedde oba nti omwana omuto access ntono nnyo gy'alina ku mazzi agookya mu masomero kiri nti tebabakkiriza kubeera na pako ate era ne mu kiyungu babeera restricted okugendayo. Kati nze nnyinza okugamba nti nno kagenda kwongera bwongezi infection mu baana ate era ne mu masomero tosaga nti omuntu oli ayinza okujja n'akeeyazikako. Abaana bazibu nnyo. Abaana mu masomero tebana kye bateeyazika. Olaba oluusi paadi zibalemerera bambi abamu okugula. Paadi ne zibeera zino ez'okwoza bw'agyoza n'agyanika n'agigolola n'addamu n'agyambala. Oli basobola ogigabana. Abaana tebaggwayo oli nagamba nti paku paadi yo. Oba n'okugibba. Kati akantu ako oli bw'akabba n'agenda n'agakozesa. Aba afunye infection okuva ewoono naye nnyini n'agyewa. Kugamba obuyonjo bukeetaaga omwana omuto ng'ow'essomero. Omwana w'essomero aba takasobola. Kiba risiki ekyo. Atakasobola. Era kikira kino bannyonnyola gavumenti we yali ereeta ensonga za pads. Bannyonnyola ne bagamba nti abaana abato paadi ze tubawa si ze ziri reusable. Otegedde. Olw'ensonga nti reusable pad erimu emitendera mingi nnyo omuntu gy'alina okugolola gy'alina okukola manya okugyoza ogyanika ekale ogigolole oddemu ogyambala embulire omwana w'essomero omugana amasomero agaffe gano ag'o wansi n'embeera y'ewaka nga talina paasi kikyabaddako. Otegedde. Kati ebintu bingi nnyo mulimu ensonga nnyingi nnyo eziyinza okuleetera omuntu okugaa nti no obuntu obwo tebugenda yamba abantu baana basomero naye bano abantu abakulu bba bakuzeemu abalina access ku bintu ebisinga bo basobola obukozesa ekyo kyo nnyinza okukkiriza. Naye nga kyekyo ekyokugamba nti embeerera kasobola ogijjaga ekyo kyo nga ggwe olabira ddala nga kisoboka. Nze nga kisoboka kuba olw'ensonga nti omwana w'embeerera ekifo ekyo waba wafunda ate akantu ako kaba kanene olina okukasindikayo ne katuulira ddala munda kati zo muscles ez'owansi ze zikanywerezaayo. Kale ate obuzibu bwe nalabye ku ako akantu oli bw'abeeramu nako mulimu ebintu ebimu byatakola. Nga ki? Tosobola kukazanyiramu omupiira. Nti bwe kaba akalina munda tekamukiriza kwetaaya. Osobola okwetaaya naye wano mu kuzannya omupiira jjukira ogaziwa kati mu kugaziwa oyinza okukatambuza ne kava mu kifo mw'okatuuzizza. Ebivaamu musaayi kukulukuta ogenda olaba guyiseemu mu ngoye. Otegedde. Akantu ako keetaaga omuntu nga ogenda kutuula awo nga tolina nnaku yadde. Otegedde. Akantu ako n'ekirala kye nakalabyeko abantu abasinga tebamanyi mibiri gyabwe. Oli ayinza okuba nga alina allergy ku rubber. Wali owuliddeko abantu abalina allergy ku condom. Kati ng'oli aggaawe enkozesa condom mmerayo obutiko oba ne wansiiwa nnyo. Kati engeri gye kiri nti buno obuntu babukola mu rubber ne chemicals ezibeeramu oli asobola okuba nga alina allergy ku ako akantu. Kiba kitegeeza kaba tekatuyambye ate n'ekennyini kaba tekamuyambye kuba kamulumisa bulumisa. N'ekirala engeri gye kiri nti kaba
kapya mu mubiri omwo munda mwe bakatadde kibanga bonaabeera nga bakutaddemu tugambe olina akantu ke bakutaddemu awaka akatube mooliira oba ki engeri ekiri nti kaba kapya mu ggwe kangereze ku kintu ekyangu okukanyula bali bakutaddeko okukanyula buli wobeera oba owulira omusibo gukusiiba kali ne kalirako engeri gyekiri nti tekabaddeemu bw'okateekayo okusiibwa it's a foreign body oba owulira osiibwa kali era ogenda olaba omuntu bw'abanga gwe mulundi gwe ogusoose taba asitedde aba asitukasituka aba segeera kakuleetera n'okwagala okutakula kati bwe buzibu bukabeeramu engeri gyekiri nti kaba kapya mu mubiri kayinza okukuleetera okusiiyibwa naye gye weeyongera okuba nga okakozesa omubiri gutuuka ekiseera ne gukamanyiira kati ku ddwaliro gy'okolera musawo wadde waafunyewokko abantu abajja ne baleeta complaints kukko nze nga nze sinnaba kufunayo complaint ey'omuntu agamba ka menstrual cup kuba bantu batono nnyo abakamanyi ate era abantu batono nnyo abakakozesa omuntu okakozesa oba okamanyi kati bannayuganda ngaffe saakozesa kintu kyesikozesangako anti abasinga baagala osigala ku rutini yaabwe babanga badde akozesa soft care yasigaza akozesa tasobola kusala n'agenda ku oregedde ye aba amanyi yenkolera omuntu bw'abanga alumizibwa omutwe ng'amira panado advance n'omuleetera panado n'omulala oba n'omuleetera PA12 oba panado omulala yenna ayinza okugamba nti nze tankolako kuba bannayuganda ngaffe ekintu ekikuwa emirembe kyolowooza nti kyekikukolako osegedde omuntu bw'obanga gwe obulwala omusujja bakuteekako okukanyula ne bakuteekako eddagala ery'omusuwa oba tesunenti gweoba omanyi omusujja ogwange gwakkanula kuba temutaguwonya newompa omusujja ogwange teguwona kyekiri mu bannayuganda kati omuntu bw'abanga tamanyidde akantu ako tasobola kukakozesa kitegeeza disadvantages nyingi nnyo okusinga benefits like n'omuntu nga ye omuntu ng'abannayuganda abaffe akantu ako n'okamulaga abasinga mukalabyeko naye akantu ako omuyai n'akakukwatira laga akano ng'okakwata bwoti okasonsekayo olyaga kyekyo ayinza nokuga sisobola byakwerabisa ekitegeera naga ye bakateekayo batya ate n'abantu abasinga engeri gye babeera ennyo ku Google biki babulwamu okuwabulwa kw'abasawo olira akunaga nti kano kakola kino kano kakola kino kitegeeza akantu ako keetaaga nnyo mu myaka egikuzeekuzeemu kaba kajja kukola nnyo omuntu ng'ate asobola n'okukamintaininga nga you can purchase those things naye omuntu obanga nosobola kukeegulira ng'ogenda kulinda kukaddamu kukakozesa chances nyingi nnyo oyinza okuba nga tekakukoledde gwe nga gwe ng'omuntu naye nze nga nze akantu ako ate ne bw'ogamba nti no mulimu abagenda mu nsonga nga ye abeeramu throughout ekiro emisana biki olunaku lwonna nga aba omusayi guba gujja kati obudde bw'ekiro omuntu nga mufumbo manyi abafumbo abasajja Katonda yatutonda mu ngeri zaffe mulimu abantu abamu abeegatta mudde bw'ensonga mwebali kibaseefu ekyo bagamba mbu ate waliwo kati ate musajja omuganda jakukakasida nti kituufu mbamu like abantu buli musawo gwokyogerako kyekyo kintu ekyokwegatta having sex when someone is in periods it is so risky endwadde ezivaamu mpitirivu nnyo kati omuntu bw'abanga abadde ayina infection oba gye tuyita sexually transmitted infection ng'eri musaayi jjukira omusaayi guyingirira ddala osegeera gutuukira ddala munda kati tolina mukakasa muntu nti olina wabeera nga alina siriimu tolina mukakasa nti oyinza omuwona lwaki abasajja bakyagala abasajja be bakyagala ennyo bano abasajja jjukira omukazi wagenda mu nsonga appetite ya sex aba tagiyina kubanga hormones ziba zikendedde
appetite abana ntono era ogenda omutuukako nga tali mu mbeera biki naye mbaamu oli n'agamba nti nno yeegatta buli lunaku tamanyi oba oli mu nsonga oba nga lwaki oba tugumiikiriza ashimugwe tosagumiikiriza nsobola okugumiikiriza nga nze naye waliwo abasajja bemmanyi nzinne ne mukwano gwange yali akikoze kati nga wakugisegere gye yaŋŋamba yali akikoze lwaki yakuwa nsonga ki yaŋŋamba ye kyasangibwa mukazi we naye awulidde ayagala ate nga naye nyini kyekyo yali asinga okuba nga akola ki nagamba alizulu nze nyinza n'okugamba nti abavubuka nga ffe jjukira omukazi owadde omukwano omuteekamu ssente zoe kati agenda okutuukako nagamba ndi mu nsonga amugala tonyumiza bya nsonga oba oli mu nsonga oba waliwo neyaŋŋambako nti bw'omugamba nti oli mu nsonga ng'omukyalidde asooka kukebera n'akakasa bw'obamanyi oteekayo tomato sauce bamanyi okutwefumbiramu nsobola okukebera kiba kyetagisiza nkakasa oba kituufu si byakufeera omuntu oba tomwesiga nti agambye nti leero oli nabeera nga ye buli wajjeewo aba mu nsonga ate jjukira abasajja agaffe engeri gye tubeera nga tetubigoberera nnyo tusamanya nnaku ki mutuwoza agenda mu nsonga kati ayinza okugamba nawayitawo wiiki bbiri nagaa ndi mu nsonga sukanoga tosukanoga luli wali mu nsonga ne leero oli mu nsonga naganze ngenda mu nsonga emirundi ebiri gye bali abagenda mu nsonga emirundi ebiri mu mwezi naye nze nnyinza oga ebibeerawo mu kwegatta ng'omuntu ali mu nsonga one infection ziba nnyingi z'ofuna ate ozifuna direct omuyaya agambirawo eyo 3 phase gy'oba okuttemu oba mu 3 phase yennyini oba okwatidde ddala mu kinyusi ensonga ey'okubiri mu bakyala infections nnyingi ze bafuniramu oli omuntu tugambe yeegasse nabaana yinza okweggula omusaayi ne gutambula ne guddayo ne guyita mu nseke ne guyiika mu mubiri munda endwadde ezivaamu omwo baziyita endometriosis kyekirwadde ekiyinza ovaamu tugambe omusaayi gwaguzeemu ne guyita mu tubes ne guyiika munda mu mubiri endometriosis ate endometriosis mu Uganda bagikolako naye ya buseere budget kisinzira ki ekirimu bwebuba nga mulimu 9 ekitone ennyo nga mulimu 9 oli nga akutoleddeko zibe miliyoni 15 naye okuba tabeerako 9 zibe miliyoni nga 12 kisinzira na kifo kyomwogenza musegedde imagine weeretedde obulwadde obwo tewatutte na ddakiika kati mubaamu abamu oli nga afuna ekizibu ekyo obulumi ng'abuwulira ate endometriosis wejja oba owulira like mu kwegatta ofuna olumizibwa mukola ki era nja kusaba nnyo muganda wange ndowooza omulundi gwoddamu okumpita njogere ku kirwadde kye bayita endometriosis kuba kyo let me note it down guno omwaka ffe ng'eddwaliro lyaffe twasazeewo tuyimirire mu endometriosis tuginnyonnyole tubannyonnyola endometriosis ajja atya biki ebivaamu era bagikolako batya osegedde tujjayingira nnyo mu endometriosis tugimanye kyekibaawo biki ebibeerawo biki ekigireetera tugirongosa tutya osegedde we tunaabeera tufunye n'omukisa tusaana okutuukako ku ddwaliro mulaba nga tugikola nga tulongoosa ekirwadde ekyo nga tukirongoosa bonaaba okkiriza omanyi gwasinga kakati wetuddayo eri ku kya menstrual cup ebizibu ebigirimu bingingi oli ayinza okuba nga ye buli omu ekintu ekyo kimuyisa mu ngeri ye engeri gyekiri nti buli omu ensonga ezo aziyitamu mu ngeri ye mulimu abalumizibwa mulimu abatalumizibwa kati oli naganze padi tenkolera tamponi enkolera kuba nayinako ko omulwadde yajja naŋŋamba mpayo emigaso egiriwo ku tamponi ne padi naŋŋa ye akozesa tamponi era tamponi nasooka nga neneebuuza ekola etya naye yannyonnyola nemmanya nenga amanyi okuyiga tekuggwayo tuyigira ku muntu oli ayinza okujja naggamba kati omuntu akozesa menstrual cup yayinza okunnyonnyola ebirungi ebigirimu naye ateesiga nti ebirungi bye byafunye ku mubiri gwe nawe byogenda ofuna
buli omwe muyisa bubwe otegedde kati ku ky'abaana b'essomero nze nja kugamba at least tusigale ku paadi kuba olaba ne tamponi obwembeerera tamponi tagikozesa kubanga yeetaagamu n'okusindikako like munda enywereremu ddala ng'omusayi tegutoloka otegedde kati nze njagala ebintu ebimu byo tubirekera ababisobola tetutambula nnyo na mutindo waliwo yaŋŋamba musawo waliwo yatugambye nti no wetwambala obutiiti it is medical neŋŋamba omuyaye obutiiti yali mukazi naŋŋa batugambye obutiiti bukola ebiwato mukanze ngaze medically kyakyaprovinga kuba sikimanyi tekiri proven medically nti obutiiti bukola ebiwato ne okutambula n'omutindo n'osanga oli ng'ayambadde akatiiti n'omubuuza lwaki okambadde kinkola kiwato ne oli ayinza n'okuba nga tamanyi mugaso gwako naye nga agamba abasinga babwambala kale olina omubuuza bwankoleetibwa okukigere oyambadde bwaki sayidi eno sayidi yaffe bulina emigaso kitegeera ate era neobwo obutiiti buli omu abufuna mu ngeri mulimu eyaŋŋaa nti naakatiiti oyasooka okukalaba yali amanyi irizi yali amanyi mwana wa musamizi era yakatunulako naga nabuze omwana biki bino byoyambadde oli musamize nti nedda nti ye trendi akiraba bakikola ndaba mugwana wange akambadde lwaki nange sikambala wandiwagidde omukazi okukambala musawo buli musajja alina engeri ze nze nga nze akatiiti sinakafunamu mugaso saga otegedde Hashim oyinza okubanga gwe oyina ensonga zo kakatiiti namukulu ono naye alina ensonga ze kakatiiti otegeera buli omu abeerako n'ensonga ze lwaki akola ekintu abambala obwo obuntu balina ensonga zaabwe kituufu tetwagala ziyingiramu buli omu alina ensonga ze kati menstrual cup eno yo nga yo gwe birungi ki bye wagirabyemu nze ebirungi byenyiza okuba nga ngirabamu nti mulimu abantu abamu nga lwayambadde paadi oba ogiraba otegedde osobola ogiraba nga ezimbi olinaga oyo ayambadde paadi naye nga tannaana mubuuza oba ali mu nsonga oba tannakola kinaga oyo ali mu nsonga kisinziira kika ki kyoyambadde ate era kisinziira na size ki gyoyambadde kibanga awoga nti pampa ziri mu size waliwo pampa entono waliwo ennene ekiyoshegedde kati oli ayinza okuba nga paadi yalonze bulonzi nga takebedde oba engeri gyekiri nti abazadde be bagula ebintu ebimu ne babigulira abaana tebamanya sayizi y'abaana oli nagenda nakugulira ekintu nga kinene kiti nga ne bwoba okyambadde kisobola okulabika nti oli ayambadde paadi ne kamanstokaabwe kaba nga mwekali oli atuula bulungi n'asobola bwati tosobola namanya muntu nti oba ali mu nsonga akayambako kweka embeera kale ate n'ekirala ne kampani ezimu ezikola paadi nazo zagezezzaako kendeeza ku sayizi ya paadi tusegedde nabo ne bakola sayizi nga eri awo nsaamusaamu teraga nga oli abeera mu nsonga ze naye n'otamanya tusegedde oba naye ate bagamba nti entono ezo zijjula mangu okusinziira ku blood flow y'omuntu paadi okujjula kisinziira kikaaki mulimu oli nga ye yakola bizinensi otegedde omanyi buli omu omanyi mubeeramu companies ezimu nga zikola ekintu oli nakola ekintu nga ogenda kukozesa ebintu bingi mu bbanga ttono otegedde simanyi oba kikkirizibwa naye nandiyogedde ku kampani eza sigala tetugenda just toyogera mannya kyogere kubogeza toyogera mannya mulimu sigala omu ng'oli bwamukoleeza asikamu emirundi ng'ejja nga kaweddewo oli n'abeera ku sigala omu n'amunuunira n'amusikira okumala eddakiika ze nga 5 ekitegedde oba kati n'eriboga nti no paadi ejjudde kiba kitegeeza either nga oli omusaayi avaamu mungi obanga kampani nga yo ekola paadi ezo paadi nga bagikolanga like terina kulwawo kumpi oyinza okukozesa paadi nga 3 olunaku okusinziira otegedde mwebali like
amanye ebika bingi buli omu ogenda ku market manyi mu Uganda oli yagamba tusaabulwa kufuna kintu ku sente ezizo zoyina ezigedde sente yonna gyoyina osobola ofunako ekintu ekyamaguzi kyonna kyoyagala okusinziira ku bbeeyi yo oli nawaga nti taxi okujja wano okutwala mu kibuga Lwasa waliwo ayinza okutwalira ku kiddo oli nagira muzanyina kiddo kati mwena mugenda okwebuuza ng'oli bamuleese oli yajjidde Lwasa oli jjidde kiddo okusinziira how did you bargain kati nze nyinza ogaa nti Kamensto Kapa kayinza oyambako abantu abamu abakola emirimu egimu naye mulimu abantu abamu bekatagenda kuyamba ng'abaliwa abasooka be bayizi abalala bannekolera gyange engeri gye babeera nti babeera nnyo beegatta n'abantu bangi ab'enjawulo babeera mu kwambala bupiira biki infections ezibeeramu ezo Menstrual Cup eyo abagenda gikozesa omulundi gwe mwagisuule naye ate embeera y'ensi nga bw'ogimanyi Uganda yaffe enyiga obuntu obwo n'okagabira omuntu abajja kafumba akazzeeyo kwa batasobola bugula buli wagenda mu nsonga nga bulaba paadi kasobola okuba nga ebbeeyi yaako esobola okugulira paadi nga mu paketi nga busatu okitegeera kale oli n'agamba kankateekeyo nkakozesa omulundi gumu kwaye newatambula oba tukalaba tusaana mmanya naye ate ye abata nekolera gyange infections zebabeera nazo era abasinga obungi babeera nnyo ne bukanulazi olw'endwadde zebafuna abatasobola kukakozesa kuba infection abagizaamu bwezza abakozesa kamu bwakasuula ate simanyi oba economy eyinza omukkiriza okwejalabya bw'atyo kitegeera oba kati ndowooza kyekyo mpozi nga yogera ku ddwaliro gy'ova okuba akalango nkolera ku ddwaliro baliyita Crystal Medical Center oba Crystal Medical and Laparoscopic Center lisangibwa Lubaga Kabuuso abasinga abamanyi Mona Lisa bba oba omanyi weeri wetera ku Mona Lisa n'okukkirirayo wansi awo baspecializinga nnyo mu bakyala abakyala yenna nga obuliddwako ezzadde omukyala yenna nga togenda mu nsonga omukyala yenna nga bw'ogenda mu nsonga olumizibwa omukyala yenna nga oyagala kuzaala buli kimu ekikwatagana ku bakyala tukikolako nammwe abaami lesa bagaana kuba bwejja era abasawo weebali kusinziira ku gwe kyolina tukola osobola okujja ne tulaba kyekikulemesezza okufuna ezzadde osobola okujja ne tulaba kyekikulemesezza azifunira okumukumu naawe ojja ne tuteesa n'otubulira kiki oyagala tukukolere ekigedde kuba tulina mechanisms empya eza surgeries zetuleese nga laparoscopy basinga bayinza okwebuuza laparoscopy kyeki laparoscopy kipya laparoscopy bakulongosa naye nga bakolera ku kamera ekigedde bateekawo screen bulungi kati ne bakuteekamu obuuma bakuteekamu kamera wa scope bagiyita telescope yo nga yo emagnifying ekifaananyi emirundi 10 ekigedde nti osobola olaba omusuwa naye ng'ogulaba munene naye nga bwe bakubikkulira gagusonga olosonga kati kamagnifying emirundi 10 okusinziira ku liiso ekigedde eyo scope zirimu nnyo n'ebikala naye laparoscopy bakolamu surgeries nyingi surgery gye batasobola kukola yeyo okugyamu bebi yokka naye zino ezisigadde zonna bazikola under laparoscopy kusinziira specialist ki gyogenzeemu kuba ne bwogenda mu magumba abamagumba nabo bagiyina kigedde basobola okulongosa kana akaviivi nenga bali ku screen kuli kwe batungira bati muganda wange technology ngaakuze muganda wange nja kukyazaako lumu oshutinge ku show ey'emu nga tukola laparoscopy okusinziira abantu bagimanyi ejja kuba experience nungi eri abalabi kati bakola bingi nnyo ku bakyala enseke ezazibikira ebizimba endometriosis segedde tulongosa bingi kati ensawo nekyo kyebajja kukubuuza yesewo era kinumiza nnyo ebbanga omuntu oleze bano abantu byebesulasulamu akambayaayi n'amira ekinusu asobola okuwonamu singa batumuddusiza tumuleeta ng'amize ekinusu anti yesu ngomize ekinusu kisinzira kirazeewa
anti kiraga wawo kimira kiraga wa kati olaba wano mukamwa waliwo ebituli bibiri wano akamiro we kasembera akamiro we kaggala akamiro kana akabeerawo nga kayimiridde kaggala ewagenda empewo okitegedde kati waliwo ekituli ekimu ekitwala empewo eno mawuggwe then wabeerawo n'ekituli ekitwala mu lubuto kati ojegendereza omuntu ng'alya n'omira obuceere busobola ofulumira mu nnyindo ng'okyekyewoonyoote kiba kitegeeza akaceere tekagenze mu kituli ekigenda mu lubuto oba kaba kagenze mu kituli ekiyitamu empewo ne bakazza kati ogenda okukala akakunyinya n'okanyiza ne kadda tegeeroba kati ekinusu kisobola okuseerera ne kigwa mu kituli ekyamawuggwe okitegedde kiba kitegeeza okussako kugera kubeera compromise oba agenda kukunyigirizaamu omukka oba oyingiza mutono oba n'obutayingirizaako ddala kusinziira ku ngeri gyekiggaddewo kati ekyo ekinusu ekyo okukijjayo baba beetaaga ba specialist etegeera ate era neyo n'okukijjamu kiba kya bbeeyi mukko ekitegedde kuba ebyuma kisiisira era muvaamu oli naga wekigenze takyassa so amuteekamu ssente zange ate era ne bonaanoonya eddwaliro erigenda okubayamba muyinza otutuuka mu kiriniki wakiriniki naga atasobola kijjayo abasindika ewalala oli agenda leeta ebyuma byabakoleko agenda bajjako professional fee eyo sure newobeera ggwe n'ogenda ewantu ne bakwebuuzaako soka bagamba basoke bampe professional fee wange kali n'olyoka ojjako ez'ebyuma ndeese ebyuma tugambe azze buzina akolera awo ndeese ebyuma n'ojjako ez'ebyuma n'ojjako transport wo kitegedde ogenda okwekanganga kati naye nga kivaayo bakijjayo balina bakuteekamu kamera then ne balaba wekiri kuba basooka ne bakuba x-ray ne bamanya wekiri ezo ssente kati then ne balyoka bakuteekamu ekyuma bayinza okuteekamu kamera then ne bakirondayo nga balabira ku kamera oba n'okubanga omanyi abantu bagamba tuli bakugu specialist yasoma akiruddemu kati oli we bakuba x-ray asobola oteebereza wekiri then n'alyoka ateekayo blindly ekyuma n'akisikayo ekinusu kati bwe kiba kigenze mu lubuto kiwaddiru kiba kirina ofuluma ekiyingira kiba kirina ofuluma buli kiyingira mu lubuto kiba kirina ofuluma gw'osirika busirisi okakkana kiba kirina topapa kiba kirina ofuluma kasi kigenda mu lubuto kiba kirina ofuluma era okutwambula ne bakiranga kiri mu lubuto baga era gwe basobola okuwa eddagala nibakindiusinga olubuto yeyongera speed n'olyoka okifulumya n'okubanga bagenda kugakakkanamu abaana abato babimira nnyo abaana abato babebi naye nga kyekinusu ekiba kigenze mu lubuto oweraliikirira ovuba butono omukko okusinziira nga kigenze mu mawuggwe ate era nakyo bwe kiba nga kijjaawo kati ngaffe abantu abakulu nga kijjaawo ogenda okukalaba kakkiridde ne kakkirira paka mu mawuggwe abadde batwala ku Brown Skin Events tubadde ne Dr. Ivan kuva ku Kristo Medical Center abaga kabuusi abadde atuyisaamu ku nkola eno eya kano ke baintroducinze ka bakaleese nkola y'okutangira periods mu baana ab'amasomero so ebyo byonna bye mulabye kubadde kusomesa ggwanga temukitwalira mu image nfu era mbadde ne Brian ne Dr. Ivan Brown Skin Events kutubadde amina